Mbabuzaako abalungi kansubire nti muli bulungi buli omu gy'asinziira abazadde olunaku olwaleero mbagaliza birthdays ennungi mu grosh updates olwaleero biki bye nkuleetedde essaawa eno kansooke nkutuuseeko Derrick ayanukudde ku bya Muna ate nga ye omukulu George Ssenyonyi naye munnange afunye amukoledde ekibumbe ate nga KITALO owa Big Talent Afudde bino n'ebisingawo kambikuwe mu bujjuvu mukwano gwange gwe natinaba kwegatta ku grosh updates ekyokola kiri hangu nnyo mukwano nyiga akapesa ka subscribe osobola okwegatta ku family ate gwe yakikoledda mukwano gwe asinga mu kintu kineeno tandise n'omukulu George Ssenyonyi ono George Ssenyonyi bambi naye avuddeyo n'ayolesa essanyu lyalina omubumbi omu wavuddeyo n'awomba ekifaananyi ekimufaanana nga w'omulaba awo byebyo nno ebiri side eyo essanyu ayina lingi naye munaye omwana yakibumbye ndowooza okiraba kibula katundu era n'owokiteeka omanya oyo Ssenyonyi ate nga ye mwana muwala Linda Ddane ono akola ku NTV Debit bambi ali mu kweraliikirira essimu ye ddala akaunti ye eya Instagram baji akinze ate nga yaji akinze yagenze maaso n'ateekako agenda yeewaanawaana naye Linda yavuddeyo n'agamba ali mu bweraliikirivu tomanya kwaliko ebintu bye yateeka mu private nti omuntu yenna asobola obipostinga ate ne bimuleetera obuzibu so ali mu kweraliikirira n'agamba akantu konna konna akaabukawo nga kakyamu mumanya essimu baakoze eki baagimubbyeko bubbi ate nga mujjukira bulungi bye twali tusoma na bonna era paka kati n'abadde basoma kampuni ebadde egaba ebitabo eya Pick Fair eno nno ebigabidde surprise ebbanga ddene naye kyaddaaki bannaye enkonomi weetuuse si kyangu bambi nayo bwetyo Pick Fair egaddewo ate nga yo omwaka mumanyi gwagutera okuggwamu abantu bangi bambi bafa so nsaasaddeko mwenamuna abafiiriddwa abantu bammwe weewali n'omuyimbi amanyiddwa nga Gavana Saimo ono nno yaliko mu Big Talent eya Big Talent eya Eddy Kenzo bambi taata we bambi abavudde ku maaso ebiri side eyo naye nga tubasaasiddeko awamu ne family ye n'omwoyo gw'omugenzi katugusabire Mukama amusonyiwe bambi byonna ebyamusobako ate nga mwana wattu ye Derrick alina byayanukudde ku nsonga ya Muna biki byayogedde kankulekereko video osobole okubiraba kankomewo. Yo, what's up my fans? Badange chintu mwongedde okukiwanika waggulu neyanziza nnyo obuwagizi bwammwe neyanziza nnyo kubanga mutuwagira nze ne sirika n'okusirika obusiro obukuli